wali abantu abafaananako n'ekisolo kye bayita embwa. Embwa ng'obadde otambula ku street gy'omanyi erinnya tesobola kuba oggolera era tesobola kuleekaanira, naye gy'otamanyi egenda kuleekaanira ereekaane. Ne mu bantu bw'ekityo kifaanana. Abantu bangi abatatumanyi naye nga omusanga ayogera ng'anyumya ng'alaga nti akumanyi nnyo, akutegeera nnyo, era omuntu oyo ayinza n'okulaga nti ensi yonna nti yasinga okutegeera. Teri muntu ayinza kwogerako ng'akumanyi bulungi, teri muntu ayinza kukwogerako ng'akumanyi. Ojja musanga nga ayinamu ensa egamba gundi wanaawulira kino. Naye abantu abatamanyi bannaabwe boogera ne boogera. Mwegendereze muba mwogera, fumiitiriza byogenda okwogera, lowooza ku byogenda okwogera. Manya nti ebigambo byogenda okwogera ebyo bujulizi mu maaso ga Mukama Katonda, bujulizi mu maaso ga Mukama Katonda. Twali talwebeeko abantu bangi n'omusanga ng'anyumya ku gundi, bw'otuula n'omugaa nnyonnyolako gundi gw'oyogerako omumanyi nga otamumanyi nako ne bwafaanana tawangaalangako. Nabbi sallama yatugamba omuntu amanyi omuntu yoyo yali akolaganyeeko mu byenfuna naye, yoyo yali atambuddeko mu lugendo naye, yoyo yali asuzeeko naye, oba yali awanyisiganyiza akozeeko naye bizinensi. Naye omuntu omulaba ku social media n'omunyumyako ng'amumanyi, oli bakunyumizaako bunyumiza naye n'oyagala okunyaga ensi yonna nti omuntu omumanyi. Tukitegedde munoonya likes ne share, naye muzinoonyeze ku bintu ebirungi. Tubaagala nnyo, tusaasidde nnyo abatatwagala, era tusaasidde nnyo abatwagaliza obubi, era tusaasidde nnyo betunakuwaza nga balaba nti obulamu butambula bulungi. Omutonzi waffe yasalawo, Katonda waffe puroguramu eri mu mikono gye. Toyina muntu yenna asobola kukosa wadde okubaako kyakutuusaako nga Allah yakuwadde. Allahumma la maani'a lima ataita, Mungu tayina gwayinza kujjako, tali kitonde mu bitonde kiyiza kujja ku muddu nga Allah amuwadde. Wala mu'tiya lima manata, ne Allah gwammye era teri ayinza muwa. Byonna mubikole naye mumanye nti Allah be yawadde yabawadde. Byonna mubikole naye mumanye nti toyinza kujja kwoyo Mungu gwawadde. Teri ayina magezi kubeera kyali nti gaali magezi ge nteekateeka ya Mukama Katonda. Olabanga munno ng'ayina ekirungi, musabire obulungi, omwagalize obulungi, Allah amusaasire era abimukuumire. Naawe Allah ajja bikuwa. Naye buli lw'olwana ng'olowooza nti byosa binaamuvaako munno bidde gy'oli, sirabangayo omuntu yali agaggawadde nti olw'okuba tayagaliza banne ye n'agaggawala. Sirabangayo omuntu yali awangadde ku nsi olw'okuba nti tayagala banne bawangaleko ye n'abeerako. Sirabangayo omuntu yali afunye birungi nga bivudde ku banne. By'onooyagala bive ku banno n'ebinaabavaako naawe tebigenda kuddira. Ojja kusigala ng'obonaabona, ojja kusigala ng'oli munakuwavu, ojja kusigala nga osiraanye. Yagaliza banno obulungi naawe ofune obulungi. Buli oyagaliza banno obulungi obu naawe bugenda kudda gy'oli. Baagala nnyo kwanoga mu Sheikh Tugozeria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.